SU 35 America naleta F 35 kuvuganya mu bwengula okitegeera abasajja bayitibwa abarasha ne bavuganya no mu America mu nyonyi ezikuba nuclear America ngayina zibayita zi B52 zi B2 kati yo murasha eno side ngayina zi TU 10 TU 95 bavuganya ampuliza mu banga ne bajje ne bavuganya ampuliza wansi ku ttaka mukola tanke ez'omutawaana n'emizinga ne system za mpuliriza eziwerako ku ttaka bava ku ttaka ne bagenda ne bevuganya ku mazzi ne bakola ebyombo awo America ali ahead of Russia kubanga ine ebyombo bingi okusinga Russia ku mazzi ne wankubadde nga Russia talina byombo kyokera ina amata amalwanya agawerako ku mazzi kati competition ne yeeyongerayo neetuuka eddala wansi mu mazzi agazisemayanja kati wetuli ne bavuganye wansi buli omu alina okukola zirubbira nga yasinga olunaku olwajjo nakulidde kirasi 3 ez'Amerika olunaku olwaleero tutandise inculetedde ez'abasajja bayitibwa abarasha kati competition ya wansi mu mazzi ku ntobo za nnyanja seabed katulabe abasajja bayitibwa abarasha Russia limu ku mawanga agasinga okubeera ne largest submarine fleets bayina zirubbira yes era omugatte bayina 64 abarasha limu ku mawanga ba super power mu kulwanira wansi mu mazzi nga beeyambisa zirubbira omugatte bayina 64 barasha bayina 64 zirubbira kati Donald Trump nga abakanga mu mugamba asooka awulirize bino nti nabo bayina ziri 64 ezo zibayita ballistic missile submarines oba SSBNS ziri 16 bazirina barasha bayina zibayita nuclear powered attack submarines ziri 14 ezo baziyita zi SSN abarasha era abo bayina zibayita nuclear powered cruise missile submarines ziri 11 tobakanga abarasha be bamu bayina zibayita diesel electric attack submarines 23 bebo mbagambye nti bayitibwa basajja barasha oluvannyuma lw'omukago gwa Soviet Union okusaana mu myaka egy'ekyenda abarasha batandika extensive projects eziwerako okuimprovinga submarine fleets zaabwe ogezako okulaba nti zirubbire zibayina zibeera ku muzuuli kubanga zisinga zaali zikaddiye mu mwaka 1993 Russia netandika okuzimba project gye bayita Yasin class submarines batandika okuzimba mu 93 nga bakitegedde nti beetaaga okunyweza bazimbe empya olwo Soviet Union yegudde bazimbe zi submarines empya kakati ngujjeko kuzimba empya naziri bagende maaso n'okoleka nti bazifuula za mulembe kakati mu 93 nga bagambye batandika okuzimba gye bayita Yasin class submarine oluusi bagiyita Severodvinski oba bagiyita K885 eryato lino oba rubbire eno abarasha bagizimba okumala emyaka 1993 bagijjako engalo mu mwaka gwa 2014 myaka mingi omurasha nga ali mu kuzimba rubbira emu Yasin class submarine K885 mu 2014 ne balangirira nti ewedde barasha bagiyita project 885 Yasin submarine bagiyita Yasin class submarine zibalina obukosi eziwerako kakati gye basooka okuleeta mu kika ekya Yasin gwali mwaka gwa 2014 bwayita emyaka 3 abarasha tebaapowa mu 2017 Russia nelaunchinga second Yasin class submarine eno bagiyita Kazani naye ng'eva mu kirasi eyazirubbira ekika kya Yasin ne bagituuma erinnya eddala Kazan bagireeta mu service jojjuzi omwaka gwa 2021 Northern Fleet yegenda maaso n'okuba nti egikola beranga bwegenda maaso n'okeka nti munange etambula mwaka 2019
ne bagenda maaso n'okuleka nti bakwatagana ne kampani eyitibwa Sevomashi okuzimba Yasin class submarine endala eziri nuclear powered eziwerera ddala mpuliriza 2. kakati ezo baziyita Yasin naye ate Russia ebaddeko n'enda zibayita Borei class, NATO eziyita Dorigokuruchi nenga yo Russia eziyita Borei class, ezo nazo weziri. kakati mu bufunze byonna sisobola kugenda maaso nokuba nti mbikubuulira naye njagadde mbeeko byenkubuulira ebitonotono n'ezo zibayina nga bwe nakubuulidde ez'omu America olunaku oluyise. kakati ngenda kukubuulirako ez'abasajja bayitibwa Abarasha eziwerako. kakati zezino wamanga bw'oba badde olowooza nti America yafuga amazzi wansi, sooka owulire Omurasha by'ayina, sooka owulire Omurasha by'ayina. Abarasha bayina kilasi ya submarine zirubbira gye bayita Delphin class, NATO eziyita Delta, yo NATO eziyita Delta. eno Delphin class ng'ogyeko Yasin gye nkubuulidde bayina kye bayita Delphin class. zino bazizimba wakati wa 1985 ne 1992, zonna zikozesebwa Northern Fleet. Kola peninsula y'eggwanga lya Russia ampuliriza wano weziri bazizimba nga ziwezaako meters 167, zisobola okudduka speed ya knots 22. zikozesa weapon system gye bayita R29 emizinga egyo, era zisobola okuba nti zikozesa ne torpedoes eziwerako, ezo baziyita Delphin class. Mbagambye nti NATO yo eziyita Delta z'Abarasha. kakati era Abarasha bayina class endala eyazi submarine zirubbira gye bayita Kalma class oba Delta 3 nga NATO bweziyita, zino baziyita Kalma class. Abarasha nazo bagenda maaso n'okuleka nti ampuliriza bazizimba zimu ku ezo zibayina, omuli gye bayita Ryazani K44 enewezaako meters 55, esobola okutambula knots 25 speed yaayo, ezikozesa nazo emizinga gye bayita R29, zino ze submarine. Abarasha era bayina Borei class gye mbadde nkubuliddeko, bayina gye bayita Borei class. ene projekiti yaabwe yabasajja bayitibwa Abarasha. Submarine zino zo ziwezaako mita 107 mu buwanvu, zisobola okudduka knots 29. kati zisobola okwetika emizinga buli emu, emizinga 16 gye bayita Bulava SLBMs, emizinga 16 buli emu. kakati Borei class ne bale ne Borei K class nkubulidde esooka bagiyita Borei class Barasha, ne babera n'enda gye bayita Borei K class eno esingako kweri yempya kweri gye nsoose okubuulira. zino ziri 2 Abarasha bajja ne bazimaliriza gye buvuddeko. kakati Abarasha era bano wakati mu kulaga mu America nti tasobola kubavuganya wansi mu mazzi, bayina class enda gye bayita Antey class. Russia eyina emizinga era submarine zirubbira ekika kya Antey ziwerera ddala mpuliriza 8, meters 154, zisobola okudduka knots 33. Barasha bagamba nti America kyosobola okukola naffe tusobola okukikola, sinakindi okusingako. Ejo nja mpuliriza bazina zibayita zi Antey class. Abarasha again bayina zibayita Shuka oba Shuka B class. Abanatu baziyita zi Akula, zino submarine zirubbira nazo za Abarasha baziyita zi Akula oba Shuka B class. bagiyita oluusi project 971 Shuka B. kati zino ebiseera ebisinga zikola mission eza anti-submarine oba anti-shipping missions, zisobola okunoonya submarine zendala eziri mu mazzi meters 10 zidduka knots 33, zidduka nnyo. zikozesa emizinga okuli gwe bayita RK-55 granati, SLCM, nampuliriza n'emizinga
ejuwerako ezo Russia zesiga nnyo kakati ngibwe nabagambye America lunako recent baina ezigenda maso n'okozesebwa okunoonya zirubbira z'abalabe n'amaato ag'abalabe kakati baba Russia awo baleetawo eyabwe gye bayita shushuka oba oluusi bagiyita akula NATO bwegiyita kakati project eno bagiyita project 945 project 945 ne project 945A baba NATO bagiyita Sierra 1 ne Sierra 2 zinampuliza nazo submarine z'abasajja bayitibwa Abarasha nazo bagenda maaso n'okuba nti baziina kakati shushuka class njikubulidde oluusi bagiyita Victor 3 nayo weeri shushuka class Victor 3 NATO bwegiyita nsose kubulya gye bayita Yasini eyampuliriza nayo weeri omanyi ne bagamba nti Abarasha mukola ebyokonsozuga nti nga balina mpitirivu ye bona bagamba nti basobola okuleka byonna ne balwana ekyokubiri basobola okuleka byonna ne bakola ebyokulwanyisa Yasini class nsose gye kubuulira kakati balina project bagiyita 877 ne project 636 omwo bagenda maaso n'okweka nti bakulya zirubbira zibayita Vashayanka ezampuliza nazo zirubbira ziri awo balina ne Lada class endala bagiyita Lada class oluusi bagiyita St. Petersburg project St. Petersburg kakati Abarasha nga balina ebyo byonna byogenze maaso n'okweka nti owulidde Donald Trump obagamba nti agenda bayimbulira zirubbira ndowooza bino abeera abyerabidde era ensonga lwaki nti oluusi abeera wakujjukiza ne bamugamba nti owaayi bino byogamba okukola naffe tubirina bw'ogamba tuweetera zi submarine ate naffe tuzirina nga zikuba ne nuclear tezimwetika ate nga nzito ate nga zikubawala bw'ogamba nti onaakozesa ennyonyi tukuba nuclear ffe tusinga ate okuba n'omungi tujja kumuteeka ku zi TU yensonga lwaki nti olunaku lwajjira nasinzidde buno naye bagamba nti mulabye entalo naye olutalo wakati wa Russia ne America bwe luliba luzze lulubeera lulala kubanga gana amawanga mpuliriza mu byonna mu bonna bw'ozoowulira okwetoola ensi yonna entalo zozoowulira gana amawanga gali ku level ndala nnyo America ebyokwansa biyina n'obwana bwayo naye ate n'eggwanga lya Russia babiyina mu bungi ekyenkanidde awo Pal FM kulalya muntu wa bulijjo omulasha omuwulidde ne zirubbira zaalina С днем Великой Победы! Ура! ekulera omuntu wabulijjo wabale tugoberera nkujjukiza Pure Herbs Clinic bagamba nti bagenda kujjanjabisa eddagala nga lya butonde weeriri omwami yakozesako enkula ekweza nyiikirizo ga zi prostate omusolo gujja bwe gwesiba ofiisa kumukumu naddala mu budde obw'ekiro gumunafaina obuuka mu kawago bakoledde ekyupa ya prostate hub ku mitwalo 4.5 zokka ekyupa ya prostate hub ku mitwalo 4.5 zokka weeri egenda kulabika nti ekuwunya bulungi nnyo awusazi kutawaanya kikeeto omuliro mu lubuto tofuluma bulungi genda ofune alusa hubs ku mitwalo 4.5 okuva mu Pure Herbs Clinic atawanziba infections oluma mu ndira oba amazzi agalimu olusulo osanyalala oluma omugongo byonna ku mitwalo 4.5 bagenda kujjanjaba Pure Herbs Clinic genda ekyebandu wali emabega wa Butaba supermarket webali oba okube ku simu noti 552 98 24 noti 552 98 24 genda yoka akati bakujjanjabe delivery bamukola kuba ku simu noti 552 98 24 SH Family Hardware bali wali kukuberigena ku headquarters za district ewa Kiso opposite Masjid Nol bayina mu kika ky'ebizimbisibwa ku bay ennungi bya plumbing cement mu bikabya n'emisumali tanka mitayimbo sengenge matala bisange bannafaabo bagamba nti kakati osobola okugula buno account n'oteekako ssente mpolampola otuukirize ekirulwa kye ky'okuzimba essimu noti 754 34 345 nkujjukiza muna habo mouthwash bagamba nti gwalumu amanyo gago bagalimu ebituli bosaayi ekinyogogoba ekyokyagasa nyalala bosenya ebibino bivaamu lusaayisayo gayiza ku ludda lumu owunyakamu sensa muna eddagala etuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo bagamba nti munaye weewale abafere tebakuguza ekipaapa ekyeddagala kakaza nti bakuguzizza muna agenda okulabika nti munanga akutaasa gwalumu omutwe musujja magulu mugongo bwa awulira omuliro mu mubiri nga weebasa ekiro oba obulumi mu nnyingo weekwata eddagala area Chocomil erigenda okwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri balonse endwadde ezikusumbuwa Chocomil ne muna habo mouthwash yakakasibwa ekitongole kya DNA genda mu drug shop yonna oba pharmacy ekuli okumbi
ojja kuba ate omusisinkanayo. Nkujjukiza kaakano Prestige Majereni Sajju wa Mulembe mwekwate kubanga limu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mwekwate namwe ababeekeri kubanga akekkereza n'ofuna amagoba agawerako. Genda mu kikuubo wali opposite ne Nambusa Arcade ku kyapa General Enterprises oba supermarket wonna okwetoola eggwanga ofune Prestige Sajju wa Mulembe. Nkujjukiza kaakano enteekateeka yava ku muzigo ne Mahamud Properties bagamba nti munafaaliyo nga okooye oyagala kuva mu bupangisa genda ozimbire famire yo obadde okimanyi nti kakati osobola okugula ploti mu kibanja mpola omwezi gumu bwe guti ojja kuba omaze okuba nti buli mwezi n'osasula ate omwaka gumu ojja kuba omazeeyo ploti ya 5 ku 10 ogisasula buli mwezi oba buli wiiki. Va muzigo ne Mahamud Properties bagamba nti wegatte ku banno abafuuse balandi road mu mwezi gumu bwe guti genda ku kizimbe ekyayiga Chambers Old Kampala wennyini omwaliro ogusooka Mahamud waali ploti ogisasula mu kibanja mpola okumala omwaka mulamba muteesa ssente z'ogenda okuba nti oteekayo n'obuno obupangisa agala okugulirawo ploti nga gwe ssente ozina mu kashi era bagamba nti ploti eziwedde obulungi nga za byapa ekakiri gobero ne kikando ku Hoima Road weeziri basolooza n'enju ez'abapangisa aba Mahamud Properties Limited. Yogera nabo ku noti 745 10 noti 745 10 va muzigo ne Mahamud Properties ng'okuba ku noti 754 25 noti 754 25 ojja kuba tubafuna bulungi nnyo bannafaabo. Abasajja bayitibwa abayiraani balina intelligence gye bafulumizza bwe nkomawo ngenda kugikuwa. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data WRIC on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Ku mulundi guli kyali kituuza abaafungiza ku olwo kati balina we batuuse. Olugendo lw'okwejja mu bwavu si lwakusumagira. Fungiza tukole. Lindirira. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza weefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*1 okusobola okwefunira kabode super empya. Kabode super empya, style mpya, vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 031 You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo, obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako. Aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba. Bagula wamu n'okutunda ettaka, batunda amayumba wamu n'okuyamba ku gwalina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira. Beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba, okugula